Yes, mbaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutya mwenna mwena aba following Fund TV nembebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga abali Iraq mbagamba nti mwakola kyakabinyo okubanga mugifollowinga bagita Fund TV Iraq Baghdad Saudi Arabia mu kibuga Riyadh mbebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga wali omwana mwala manyikidwa nga Fatuma Nachejwe ono ali myaka wakati wa 28 ono ali kata mu district bagita Arusadi era ngo munange yafuna olubuto lwa bosi we Omuwalabu wabula Omuwalabu olubuto alwegaana era agamba nti mwana mwala ono nti agenda kuba mugulako musango era agamba nti poliisi yali badde mukwata newankubadde olubuto n'ensonga nti amusibako amatuke mbuso okumuliisa engo ono mwana mwala yabadde agalagezako kubanga ajjamu olubuto olw'ensonga nti Omuwalabu gwalumiza okuba nti no taata w'omwana alweganye mbagambe bino biri kata bamitane Cheje Fatuma munansi w'eggwanga lya Uganda information etambula bwetyo bweraga olunaku lwakusaggulo amawulire gano galese kumanga gatambula ku mikutu egy'enjawulo egya social media naye poliisi mu ggwanga erya Kaata esinawo okubanga ekwata mwana mwala ono wabula enteekateeka zibaddeko zaali za kumudipootinga abaana bangi nnyo abakomayo Uganda n'embuto nga bazadde abaana ab'Abawalabu ng'abaana b'Abawalabu ali mwana tunzi nali manyi bano abakola mu Bawalabu bokka bavayo n'embuto ne ssebo osanga nabo nga balina abaana b'Abachina si baana b'Abawalabu wabula n'abaana b'Abachina oluusi bagenda okukola mu factory yaabwe ne bafunisa embuto ne bazeegaana n'akomawo n'olubuto n'akakana ng'azadde Akachina mu ggwanga Uganda mwebale mu Uganda bayitirivu ate ennamba nnene nga bw'okiwulira Fatuma yageza kubanga aloopa ku poliisi mu ggwanga erya Kata eya disitulikiti ya Arusadi bano munnaye bagamba nti tebanyange kibanyiza kubanga bakola kiti banyange kibanyiza kubanga bakikolamu nabagamba nti Abawalabu amateeka gafevalinga nnyo bannansi okusinga abagwira kubanga nze ndaba omusajja yagaana DNA test kubanga ali bagenda ku DNA test yagiganye bali bosanga poliisi nga teyekubira side egamba nti ati lwaki ogaana DNA test mwaligeze ku DNA test ne confirm nga tulaba oba omwana gwayeetise siwo manyi bintu byakyukamu kati ebya DNA test okuza omuntu DNA test okola okukebera omwana tolina okusooka kumuzaala basona okukebera ne wabeera akyali mu lubuto kati badde bagala okukola kibadde bagala kubanga bakola ki bagezaako kubanga bakola ngaba ne Uganda byatuuka ddakatolo kata gye bitayinza kubeera kweri tekisoboka ne Uganda babikola bakuba bya bbeeyi muko DNA test ya bbeeyi kyokka abasinga bagitya abasajja bangi balabirira abaana batali bwabwe bakutya DNA test ebbeeyi nengi kyamaze bano bakitulamu noga bannaye kati nkwata ataano nga teekeyo kabulangane anti abana okukekera kwa mirundi ebiri agakati bweteeka ataano nga neevaayo nga wange mba nkoze loozi ebisozi nga DNA test mu ggwanga Uganda zisinga kutambulira ku bagaga basinga ozikola nabalinamu akasente kabwe naye abo akasente nga kagattira munnange omusajja agamba sijja gawayo ataano gange sijja oba si wange oba wange tunalabira eyo akati mwana muwala yabadde yakkiriza okugenda ku DNA test kubanga yali sure nti omwana wa Omuwalabu yagaanye ate poliisi mu ggwanga erya Kata yalabe nga tenange giyinza kubanga ekikolamu naye kyeyagaanye kyekyokusiba omwana omuwala kyeyagaanye kyekyokola kyekyokumusiba era agenda kuba mu dipootinga essaawa yonna mu ggwanga Uganda bankuba kyo bangi balina embuto z'ababoosi baabwe abamu bazifuna beeyagalidde abalala bazifuna tebeeyagalidde abasinga oluusi bagwa mu mukwano ne baboosi baabwe ne bagwa mu laavu ekivaamu nga bafunye embuto nga beeyagalidde naye abamu bakakabukasi kati ekyebuuzibwa mwana muwala ono sima Fatuma Nachejwe mwamanya ge Fatuma Nachejwe Fatuma olubuto yalufuna yeeyagalidde oba nedda naye byonna tebigasa essaawa zino oba yafuna yeeyagalidde oba yafuna teyeeyagalidde omusajja olubuto lulwe singa abadde yakkiriza DNA test awo twaligambye nti ni lwaki yagigaanye
bw'aba ng'omwana siwe lwaki yagaanidde DNA test? Lwaki yagigaanye? Awo ekola ki? We bintabulira, we biconfusingira. Awo we biconfusingira. Naye nga munange bitambula akadde kano ku social media bagita Faadi TV yugi nakyejwe Fatuma mukazi wattu ansobeddwa ekani mu kibira. Poliisi mu ggwanga lya Kaata eya disitulikiti ya Alusad yaganye okubanga emusiba. Manyi munaye amateeka gaba mateeka n'olubuto bakusiba lwakuba oluusi baba bakulabirira. Okuba simanyi Uganda oba ab'embuto baba basiba babayisa batya. Mbozi omusango amateeka gaba mateeka ne bwoba oli lubuto oba olina okusibwa lwakuba oluusi baba bafuna engeri gye babalabiriramu. Lwakuba simanyi Uganda oba bo bakikola batya. Naye nga munaye nakyeje bwalo byasematuse ekkomera omusajja yadde ayagala kumusibisa se kyokka nga yamufunisa olubuto. Bano abaana bagenda okukola naye nga banyanga babanga bagenze mu battlefield. Batavaayo na mbuto bavaayo bafudde abamu, bavaayo n'ebirwadde ebitategeereka, bavaayo bonna bakoze kugambye si byangu. Naye nga munange ensonga zezimu ku ezo zitambula akadde kano ku social media. Mbagala nnyo mwenna abanfollowinga nammwe abasubscribinga ne munyiga akakale timwakola kyamaanyi. Apple zisimba nazo each and every single day amawulire mba nago. Kyolina okola kikimu kyokka kunfollowinga ate osubscribinga onyigene kale. Munnange bw'atyo boosi wa Fatuma gwanumiza okuba nti namufunisa olubuto bwalwegaanye. Akati awo tulinze tulabe bigenda kubanga bikombekera bitya kubanga ndaba Fatuma tebayinza kumufevalinga oli mugwira. Jjukira ono ye munnansi waabwe Abawalabu ate abawanga guddagodda ne bamala bakugwako nti oli mugwira ng'olina omusango gozeza. Kabaka aweddemu. Kati abakubanga Munnayuganda yafunisizza owaabwe olubuto ng'alwegana walindabidde endirimbo walindabidde kye bayita endirimbo. Naye kakati waabwe manyi bagamba akuba awumba ngero za Luganda bw'akuba awumba. Kati Abawalabu yo ndowooza batuukiriza lugero olwo akuba awumba. Lukola ki? Batuukiriza kiki? Batuukiriza lugero olwo anti bagamba nti owo yeewo evvivi likutikira ekinywa ky'enku. Owo yeewo. Kandi ndowooza ebe nabo n'Engereza Abawalabu bakola ki? Bazituukiriza. Tebatera kuvunaana muntu waabwe. Poziko ng'omusango aguzizza ku muntu oyo yennyini. Kati gweza Omuwalabu ng'omusango aguzizza ku Muwalabu oba ogenda kukangavvulwa boyi. Bwe bulungi Faadi TV gi mwera mbagala nnyo.